Buzamu eddobozo okuva eno gyendi ekireka mu katale kabeene ate ne tubanga mutu bakuyita batya kubunaabuna mu screens zonna ne tubunaabuna ku mayengo gono. Oyinza okuba nga oli ku www.bbstv.tg, oyinza okuba osuminga live ku Facebook ya BBS Terefayina, oyinza okuba nga oli mu katale nga bwe tuli wano Nakawa balinamu zi TV nga batulaba, oyinza okuba nga oli mu dduuka lyo, eyinza okubeera supermarket, eyinza okubeera akatale k'ekireka. Ab'e Nakawa nanti bandoga. Abantu b'Enakawa balina engeri gye bansindikamu ebintu byanjogere katale kane nga ab'Enakawa mbabuuzizaako nnyo abakyala abali mu manda we Nakawa mugamutya kakasati tambula bulungi nnyo. Yes, the one and only Mr. Handsome, the perfect, the dude, the only man worth a date, Master Glory, the Aslam Bosela Reloaded, the Rasta gentleman, Departo Kateregga, the microphone gulokulanga tutambuza kintu kino mugere kyasinza okubeera eyakabi Ebifa mu butale ye program nzija nekusanga obadde okimanyi nti mu katale eriyo abakyala abasiga omumwa ne gunyuma. Obadde okimanyi nti mu katale abakyala obasangayo nga balina butu pack ku matu gaabwe, balina kabutulinga buna yekirala kike mulengeddeko. Obadde okimanyi nti mu katale eriyo abakyala abasiba obuviiri nga obwa tinti obuli mu kkala. Byonna binagenda kuba bitugamba nage nenga tulina bikoja foba MTN Momo Pay muganda wange mwaba mukatale k'ekireka blada bwobanga tonakweyunga ku MTN Momo Pay nkugati muganda ebyofiirwa bingi osobola okuba tetukoma kukuwa sente zo kuzikuleetera wano n'ozikubanga uzikwasaganyiza wano naye ate ebana business. Osobola okutunda airtime, osobola okutunda voice bundles, osobola okutunda data bundles, ate n'ofuna commission yenkola ya MTN Momo Pay. Kicho inokola ojagenda kusimya onyige *655* otekeko 3 then onyige hash. Enkola eno ya bwerere. Njagala kubuuza ku bakazi abayimba obuyimba bw'omukwano nga bali mu taxi bateeka bu headsets matu. Oli mu taxi abantu ine ebizibu byaffe n'atandika okuyimba obuyimba bw'omukwano. Wabanswaliza abaali beeyita bakazi okunsinga yenga yirabidde ali mu taxi naye balyoka batukuba laavu mukola bubi. Tuba mu taxi omwo nga tulina ebizibu byaffe. Oli otya simbire eno bakulengere bulungi oli ku TV y'abeene nyimirire ugeze ugeze mujebale sewe kali mugamutya takalo nyambe nnyo tunule wali ense kulenge naye oli waggulu nyoze neyimpa walira musajja ndi mumpi kwata buno obugato bwa mukazi wo weyambalire buno weyagale bulungi nnyo naye nga tongera okujjukizako nti empiira gy'amasaza gigenda kubeera ku lwa mukaaga lujja ennaku zomwe zigenda kubeera 5 buddu kuntiko ngezanya nebuwekula emitwalo nategeddeko gigenda kubeera 25. Tugende wali ekitende St. Mary's Stadium. Wanje bakugambye yogere Lusoga asooka tuyimbiremu akayimba k'ebusoga. Ayimba yakayimba k'ebusoga ayimba akayimba k'ebusoga. Yimba akayimba k'ebusoga bannange mujebale sebo deka kutufuula nnyo baana bato. Sooka akayimba k'ebusoga ati susooka kubuuza ayimba kayimba ki ogenda kuyimba nayigaga kalimba aka John Black dindu mwana wange mwana wange dindu mwana wange tinecho baba kategeeza ki dindu oyo mwana wange kabaana engozaire oyinayo omuyimbi omusoga gwomanyi mu ggwanga muno nga wamaanyi ng'ogyeko Mozeredi eyafa banyini nabuti Moses gobadde omanyi yimba yaka Moses kola Moses nakerabira banga dere nyo aye baba okola ki mu katale kabeene tuna meloni zino baba tuna meloni zino ofunyemu otya era ndikufuna mu mpola kuba bintu ebikuba naera bya amadi ebintu bino bya fruit si bitambula kwa musana naye saawa eno bitusibyemu kututuli kutambuza bulungi bintu bino. Lwaki kati tugenda kola tya business egeza business etambula katono etambula katono kati ogenda kukola otyo ogenda kukyusaamu ogiveemu tulina kugumira embeera buli webanga ekyuka oyina kuguma nayo kati bw'oleeta wasi buli mu business ogenda okumaliriza nga tolina kyofunye otegedde kati ndina kuguma paka omusana bwe gunajja naye nga ndi kufuna kakatono paka galiye nafunira ekinene kituuke. Business eno dirwe singo kola sente mugwa musana awo nga mungi nga gwaka nnyo omuntu ebintu bino abyetanira nnyo
baagala nnyo okubirya. Tumira ku mukyala wo. Omukyala wange mutumidde Aisha babirye. Yera ku mirimu gyali. Akola mulimo ki? Akolera mu factory awo. Na manvwe. Bambi. Ate abaana mulina abaana abaana baliwo nga 5. Mbalamusiza abaana bange. Gwani abatumiddeko. Ngobi Bakali. Bakubuza abaana tebalina mannya. Abaana balina amanya naye nze tombuziza abaana amanya gaabwe. Ombuziza abaana olina bameka. Babo olina empaka. Atilina mpaka. Omutwe gwagala okugeja. Tumira abaana 3 nkute. Tumidde mutabani wange Ibula Kasada. N'atumira ni babirye. N'atumira ni Bumaali. Njagala ogamba abantu bettanira nnyo enkola ya MTN Momope. Abantu bettanira nnyo MP. MTN Momope. MTN MP. Tutuusaako buli kintu. Ekwanguyiriza okujjayo sente tekusala. Obanga ofunye mobile money osobola okukola. Buli kintu kyoyagala kyona ekwanguyiriza. Ne kyona ne kitambula. Tebakalubiriza nnyo mbeera. Kati nange njagala nsooke nkwambaza onekane mu bwambalo bwa MTN wamu ne BBS Terefayina. Ogambe nti wamma ddala bano abasajja bajja kulema. Abasajja bajja kukola. Kyogere nnyo era abantu mwanguye mwetanire ekintu kino. Njagala yogere nnyo MTN yajja kukola. MTN yajja nnyo kukola. Kati yanyimbira akayimba ka John Black. Aka John Black sika baji kubanga kabalasirasi. Ate nze ndi musajja mukulu. Sibisobola. Yimba nayigaga. Ndi musajja mukulu. Buyimbo wetanga bavubuka. BBS Terefayina Katale Kireka mwe tuli abazaana ba Kabaka n'abaami mwe bali bangi nnyo. Soke nkole mbwe nti kana akakyala kasomera nako kasoga. Ona ako kaina n'akazigo. Ogatya. Waliwo mulala. Laba kikala bwoki tutobekamu nata tulina kyakkola. BBS Terefayina mukano gavale kwera katotula onti kitambula ngire kyasiza Korea kabi. My name is Departo Kateregga the microphone gunja kwebaza batulaba agamba atya muganda wange director ali ku PTC ku lemichana bannange nkwebaza nabadde weggula mawulire gaffe Gambuuze ngo taddekawo screen zonna zijjuddeko BBS Terefayina nengamba tuli mu kikola so management ya PTC awo ku Michana Road mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala BBS Terefayina mu keeping on up sajja babadde nga bazze okulya sente zaabwe nenga babateddeko BBS Terefayina PTC thank you so much ogamba otya gwe saka je bamwe abaana bakulaba otandika kwefuula nti oli wansonyi simanya naye musoga ni musoga Katale Kireka kajula mbasoga basega mwe mulimu soka tukubiramu akayimba ka John Black musoga munno kayimba ka musoga kikomanyi akabebe kulu naye yawasa musoga si musoga bajja akamukodomi wamu yimba akayimba ka mukodomi wamu enkute sikamanyi mukodomi wamwe sikamanyi yabatwalira omwana sikamanyi yamukuba empeta oba akyabuzaabuza kati mugambe nti bebe kulu va mutukyanga bebe kulu va mutukyanga mwana ng'ebinyebwa esebo akuba omwana empeta kale kutadde BBS Terefayina mukwana kanjogereko nekana akakyala akagira obwo akajevamu ebyo naawe nga toyagala otya leka abaana bakulengere nga weegiraagira olabye labwako Nachi ugamba otya ate naawe olimba kazi no gala zojja otobekamu mugundi sembere simanya naye ono naye musoga bano baganda bakyagwe abaana ngo bazalira kumukumu nakoma okulaba akaana akatoko obadde olina kadde myezi 8 ate ndaba ozitoye manyi ga taata waabwe naye olimba uli utya ukula kibo katale kabeene nze ntunda butungulu otunda butungulu butambula butya bakazi bali eyo bagamba mu butale teriyo sente magezi kigoba wakicho oyinza okwogerako nabo anti mu butale teriyo sente naye ng'olina kuguma bugumi teziriyo olina kuguma bugumi n'embeera zo teziriyo naye olina kuguma bugumi obutungulu obujjawa tugende Kisolo Mbale n'omu butusanga muno mu Katale enkola ya MTN Momope ogigezezzaako olaba engeri gyetuyambamu nze gyesinza okukyenjisa ojjagalamu ennyo tuyambye nnyo ku school fees okudda ku layini n'osimba layini ya banka n'okugenda ku ssomero n'omala ebiseera mu kifo ky'okukola ng'oli ku layini ya school fees wamma yatuyambye nnyo eya Momope ebayambye nnyo etuyambye nnyo tetukyalina layini kati njagala ogambira abantu oŋŋambira abantu bajjettanire nnyo enkola ya MTN Momope enkola ya MTN abantu mugyettanire nnyo kubanga nnungi ku BBS program ki gy'osinga okwagalako
agafeeyo ag'omu butale ag'omu butale onfeze BBS Terefayina mukono gaffe gyakubuuzako mu ngeri enjawulo olyota bitambula bitya abakyala we bali wano nabo bafumbisa amakwata MTN ogenda ogambe dadi nti BBS egaba owulidde wamasooka oveeyo soko situkeyo njogereko n'abaana nyinza okuba sijja kusobola kwogerako naye bw'otuukayo dadi omugambe nti BBS ekola ki kana akasati okambale ka MTN BBS gamba BBS ebeewo gamba BBS ebeewo kwata unotuukayo okalaga dadi mugambe naye akambaleko kale tuli mu katale kabeene ak'ekireka tulina abasajja n'abakyala abamu ku bakyasinza okubeera abakabi tugenda kujja nkuwe bino twazze kubanga ate tubiwawo mu ngeri enjawulo assalamu alaikum obanze mba nsembereeyo naye kenninyitsugo sembera wano onoosiimuula anyi ndi mumpi ende ebintu ebimu nebinsumbuwa kale assalamu alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh jebale seeka bitambula bitya sinabisanga mu buzibu nganze omuntu kozi bakasoma kati bakaluubirizaamu obwebbeeyi bintu bya bbeeyi muko naate nabino ebyaffe bye tulima mutugamba ebiva ewala ebiyingira obuyingiza eggwanga by'ebyebbeeyi olw'amafuta anti amafuta era galinyeemuko naye kati bino byawaffe wano nanasi muzijja wali kayunga zeruweero zino zeruweero naye eruweero tewatiisa watiisa olwa transport era ate era onaagendayo nakagaali oteekamu era otufuta oteekamu otufuta wetaagisaamu otufuta enanasi zitambula zitya ananasi zitambula bumi tetunazisangamu buzibu sofa kati awo buli emu ya mitendera zaazo kuba kati tulaba wano waliwo eno kati akulaba ku BBS Terefayina nga bw'omukoowoola kuba ndazi kyamazima ziri fresh bw'ozitunuulira ziteekwa okuba zaakatuuka kakati ebbeeyi eri etya era oguza bassekinnoomu oba osuubuza nanasi zino tuzisuubuza naye kati tukyazisuubuza nnyo tuguza kinnoomu kuba kati za bbeeyi muko kuba kati tusuubuza kukale ab'amasomero kati engeri amasomero gye gaddamu gaali gatukaluubirizaamuko olwa covid naye kati tuzibawa tetubaseera nnyo wano tuzatunza 1500 wano za 2 emabega za 2500 osinziira ku kyogamba nti eno ya 2 kuba ndaba mu size tezizaawukalyawukana nnyo kenangireeta nenjiguleedinga buli omu nemuwa size mulimu guno ogumazeemu bbanga kiseeyi myaka nga 10 okyusakyusaamu n'ova ku nanansi n'ogendako mu meroni oba oli kundira kya nanansi kyokka kya nanansi kyokka kuba nze kyemmanyi olina byozikozeemu ng'ogyeko okuwasa abakyala babommanyi abo obalina nzaddemu abaana nenyumirizamu nti nzaddemu abaana nzizaddemu abaana ate ebirala ebintu ebitali ng'ebyo eyinza okusikiriza omuntu kira tonafunamu kayumba sinawa kufuna naye nga kajja kujja insha Allah kajja kujja kakati twagala okutubuulira tulabe enkola ya MTN momope njagala gwe otuyitiremu nga gwe ajettanidde otubuulirire oyo omuntu atulaba eyo eyambye etya ddala mu abasuubuzi mu butale tuyambye nti olw'okuba nga kasitoma kati takyakaluubizibwa bw'aba oyagala omuwola nga talinawo kasente asindika n'okola kineekutaasaawo n'obeera nga takyakaluubizibwa nti ate ez'okuggyako kwegamba mutuyambye nnyo nti kyaji temukyajinga nnyo bubi era mba njagala omuntu yenna ajettanire MTN mope tumira bakyala bo nkusibule obalina mukyala wange akyali omu sinawa kutongoza haki tonawa kutongoza haki sindaba kale kati BBS Katikkiro yakuweereza akasaati kano eno ye logo ya BBS Terefayina program kyesinga okunyumira ku BBS eyo olw'essande eyo bakadongo kamu kyamuka mu ddiiro lyo enyumira nnyo kadongo kamu oyo atunyumira nnyo oyo kawala akyakasinga okukuba kemba nkuwa ennamba yaako ku BBS n'abatanzi onoomusobola lwaki simusobola ate lwaki kigaana teri kigaana jakawa fruit sigotatera kawa Dana najikuwa namba ya Dana ndanga yinza waliro jikuwa kale BBS Terefayina mukono gaffe ko tuli ole kwera nga atotula onawo sizo kwera nga atotulaba njagala okubanga atembuzo oyagala saati bekireka bannaye kwati soko jobuze ku bantu ate onava onogamba gwani amanya gange yenze Kamagu yegwe Kamagu kyakunywa kikyonywa nga kitamiiza nze nywa bunyisa somako malaganywa
Omunanansi. Byonna sigu. Abantu bule bagati omunanansi gukuwomera okufa. Sosola munanansi. Munanansi. Sigunywa nako sigunywa. N'omunanansi ogunywa. Sigumanyi. Ndaba we nojjudde ebinubu. Andi atali mutamiivu tabala bino. Mutamiivu ya. Kale kwata akantu kana aka MTN ate weberenga weeyagala. Ogenda onyiwe ate saati oyagala yaki. Kwata enkoffiya. Oyagala saati. Abawo omuntu gw'otuukako n'akusobera. Abaana babasuulira ani bo? Abaana nange bansuula balikola ebyabwe. Mbadde nange neebuuza nti g'oyinza okuguma n'abaana bo n'obeera nabo. Esaati zirina sayizi njagala na mu ttaano. Eyo yennyini. Kale BBS Terefayina abasajja bonna bali mu katale k'abeene ogamba otya baaba? Kwata ogenda oya todduka kwata otwale ggwe kwata otwale essaati. Oleme byakudda kwefumba bwefumbi. Sanyuse nnyo wamu okulaba mugana enkamagu naawe nkubuuzizaako mu ngeri ey'enjawulo. Ngenze kati ew'omusuubuzi. Soko tuli ennyaanya ziyimiridde ziti. Ennyaanya ziri mu bbeeyi si ya mutindo nnyo. Naye tujja tambulirawo mpola mpola. Sofa kati box eyimiridde etya ku muntu gwe bagijjako ku nnimiro omulimi oyo ali mu kulaba programu Ebifa mu katale. Ku nnimiro simanyi kaffe tusuubulira wano. Ne kati ng'eyo eyinza kuba 25,000 n'asatu. Ku nnimiro? Wano ngeze wano. Singa omuntu nga nze mba n'ennyaanya zange nsobola zikuleetera n'ozigula oba obaako n'abazikuwa? Kisinziira kuba tetumala gagula buli nnyaanya. Anti mbu munyaga. Nedda ssebo. Baga abasuubuzi b'ennyaanya munyaga oli akuleetera obutungulu bwe n'omugaso okootunde n'otandika weekwasa mbu zaavunze. Era zo zivunda. Anti erinnyanya ate ekitali kyuma tukisuubira okuvunda. Anti nange ndi musuubuzi ate ndina okuba nga sikola loosi nnyo era bwe ziba zivunze tuteesa ne tukkaanya. Kaakati okusinga baani b'oguza ennyaanya baani abakugulako ennyaanya zino bassekinnoomu oba osuubuza? Ffe tusuubuza. Kati awo ebbaafu omusuubuzi aba agitwalira ku ssente mmeka ndaba obutaasa bbeeyi ebeera etya? Era kisinziira waliwo kati ng'abasuubuzi abatusuubulako buli lunaku tetusobola kubaguza nga bali abalala batwala ez'ewaka kuba naye aba agenda kutwala atunda afuneko. Byanjawulo muukaawo naye singa nga kano nga ggwe kuba kati gw'olinamu kasente akawera osobola okumpaayo omutwalo nti sobola okumpaako gumu kitundu kanompa emitwalo 3 ne tutambula bwe tutyo. Kale njagadde nkuweeyo akalabo kano BBS Terefayina yekakuweereza omukulu COO Chief Operations Officer omwami Dansani Busuulwa. Kyogere nnyo nti omwami Dansani Busuulwa. Omanyi programu gy'akola? Simanyi. Tolaba TV y'abeene. Programu amaaso ku ggwanga gw'ogikola. Simanyi ebeerawo budde. Mubeere nanti kati gwe obutale osulamu kasule buli lwakusatu saawa zibeera 3 paka 4 ne ku lwokuna saawa 2 paka saawa 4 ez'ekiro maaso ku ggwanga muliro bunugirabako nja kudda ennyongera okunoonya. Kale BBS Terefayina mukwano gaffe bale kubeera nga totulaba wonna wosinzira okubeera nga totulaba obulamu bubeere nga ate bukutambulira mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi obeere nga naawe enkuba yatonye mu katale kano okuseerera ebiggo biri muno biyitirivu nnyo 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 okulaba nga ate obulamu tusobola okubuta ono nga nninga amumanyi ekyamazima nninga akumanyi aga Katonda nnina we nakulaba oli otya gyendi gw'oli otya nina we nakutuula tuseetule ntereereza wemba kanze mba ntuula wano gwe tuula wali gwe kati gwe yalawoze ntuule wano oli otya gyendi gw'oli otya bitambula bitya birungi nnyo nakulaba wa nze sejjukira oba gwe wandabawa oba twasisinkana mu bbaala twasisinkana wano nagula wano bintu olabika wajja n'ogulana ebintu nkunyirira nnyo bannange bwe ntya nti nkola ssente sokompe ku ssente nja kuwaako akyogedde maama bitambula bitya birungi gyebale akaviiri eyagala okalaba tu earring twonna anti nnoonya nkola ssente okola ssente ali atya omukulu yeeyagala mwami ani bamuyita wamugoba oyo ŋŋamba aliko oyo gwosoose okujjukira erinnya sisoose mujjukira mwami Robert ani yeyeyo mwami Robert Kabanda mwami Robert Kabanda sooka omutumireko mukuba abantu mutumidde nnyo nti mwagala nnyo ibale kulabirira andabirira sooka oyimirira abantu bayinza okulowooza nnimba bayinza okulowooza oli wa kitundu yenna ajjudde obugalo bwa mukyala Kabanda buliwa ukola ki mu katale k'abeene ntunda bino ebintu
bizitambula bitya bulungi class so kumbulira abakyala bali eyo bagamba emirimu mutate giriyo ebintu ebitambula bulungi magezi kigobawa ate bakole batyo okulaba nti basobola okufuna sente guno omulembe ogulaba tekyali mukazi abeera waka olina okutetenkanya n'ojja mu katale kati nga bwe tuli bwe tuti ne tukola tufisa ne tufuna yani tusobola okubeera omuntu okulabira ddala nalabira ddala nti akasente okafunira ddala kalabikira ddala bulungi olwo ologera wa kwabira ebintu birimu okuloga sirina gye ndogera katonda afaayo era yatugabirira teryakkiriza mbu aloga era teryakkiriza naye ng'ekituufu katonda afaayo ye osabirako wa nsabira wali awa pasita Kayizaawo oli wamandoza twasinkana wa musumba Kayizi awo osese namu wamakaade wakyo ngendo kola nze njagala bantu byenkuwa akasaati kano program kijjo osinga okwagala ku BBS by the way ku BBS nsinga kwagalako mawulire ageesigika kati ku basomi bafani asinga okukuba bannanga amanya sigamanyi naye nga bankuba anti kuliko omusajja kuliko abakazi basajja bangi wekwata amanya kuliko Stella kuliko Aniwalu kuliko Joshua kuliko awo omuwala ono nani ono omwana ono omuwala ono gwe bayita Nakayiza Farida akulabikira bulungi ogenda kumpayo omutwalo ngumuwe kyogerere mu kamera ayinza okoza namulimbye pulesanga enninye ey'okumuwa omutwalo siwula bannange mbatumiddeko neyanziza nnyo neyanzeege njagala ontumire ku bantu ba MTN olw'enkola gye batukolera MTN momope neyanziza nnyo aba MTN mwebale kuba bantu balungi mwebale nakututeeka ku momope tweyanziza nnyo tweyanzeege kale sigenda nakusitukawo wano obulamu tube nga tubutambuza muge ekyasinza okubeera nga nnungi ddala njagala okwebaza buli abadde atulaba wonna wosinza okubeera nga atotulabira gali tubadde mu katale k'ekireka abakyala n'abaami obalabye bakola naawe nyiikira otabe okuba nti ate okola emirimu njagala okwebaza Steven over there thank you so much njagala okwebaza Azizi ku kamera njagala okwebaza producer wange Kavulu Kenneth ate n'abakulu mwena okulaba nga tutambuza ekintu mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi Departo Kateregga the microphone gulu.